ono munasigera kangamba okweyambula bayina essimu zabadde nazo smartphone era nga woobimanyi asose kuba kifaananyi nga ndi mulamba mu night nga bwembadde bwamaze okingwa nangamba weebikule nina ebikula nangamba yepale gijjemu ebikula ng'oli mu mpale nangamba gijjeemu nenjijjamu nankuba ebifaananyi nankuba wanserema nabikubanga ndi waggulu nangamba kyuka nenkyukamu bwenduga era nyongera nkuba ekira nakinkuba banayenga omutima mpulira nfa yogera mu Luganda by'oluzungu bireke bisitawanya oluzungu lwatukoye nalwo nayanza mzee amanya nze Nakyambadde Resty abajjukira emboozi ey'ebijambiya Kalungu yenze njagala okwebaza muzeeyi ku nsonga ya security ekintu kya General Katumba ekyabaddewo mu butuufu nga kyeraliikirizamuko naye ate twebaza Katonda nti kati nze nga ku nsonga yange ebyaliwo ebijambiya abakyamu basobola okukola ebintu naye tebajja bikolera lubeerera ekiseera kyabwe kituuka nekikola ki nekigwako tubuulire ekyaffe waliwo gurupu y'abavubuka baali babiri e Masaka eyo naye mu kusooka era nga bannayuganda bwetuteebereza abantu baali bamanyi nti kibinja ky'abantu bangi nnyo gwali mwezi gwa kutaano kyali kiro lwali lwa Mande nze nali mu nyumba nga neebase mwezi gwa kutaano mwaka ki 2018 nali mu nyumba kiro nga neebase mu nyumba twalimu abantu babiri nze n'omwana omuwala omulala kubanga ennyumba ya project awo we nali mbeera nga tulimu abantu babiri nsula ludde eno naye asula sayidi eri ngenda okuwulira omuntu alinga akwata ku luggi olw'emiryango omukamera naye yeyanza okusa Katonda yeewuunyisa nazuukuka n'essimu yange nga ngikutte mu ngalo bwe nti nsale nzire mu kisenge ky'omwana ndabe yafulumye wabweru gwe mpulira ebweru okusala okudda mu kisenge ng'omuntu wona otunula nti wabanga omulyango gw'emiryango mu ggulu omuntu yafulumye nga ndaba kateni buli kimu kiri bulungi natuukira mu kisenge ky'omwana okubikula kateni nze namuzuukusa okubikula neeti nze nagijjayo nemuyita Susan nemubuuza essimu yerwa kubanga nalengera omuntu ng'aflashinga tooki bwe nti kati nalowooza oba afulumye na ssimu nemubuuza essimu yerwa n'agindaga n'omutima gwe ne gungambirawo nti kati ebweru babbi nemugamba tukubire neiba waffe maaso nangamba musawo siinako airtime nenkwata eyange nenkubira neiba wange ndi maaso ng'essimu ye teriiko nenkubira omwami omulala bamuyita mwami Mugejja neiba wange waggulu nemugamba tata Matini nyamba ndaba abantu ewange naye balabika babbi nzijjako naye n'ennamba ya Osi mujagala omukubira tata Matini anziriza ambuuza musawo kiki kati nasooka kukwata tata Matini naye ngendo gikwata ng'olompulira emiryango endabirwamu ziyiika oluggi ng'endabirwamu bagikubi kati nakwata bukwasa essimu n'enkuba nduulu nga ne tutandika okuba enduulu nkuba enduulu nnyo ng'omutima gwange guŋŋamba bwe bawulira nti tukuba enduulu bagenda naye ngenda okuwulira entebe mu ddiiro bazisindika ne mmanya nti kati bayingidde essimu n'enjijjako saagirinda nakuzikirira ddala n'enjisa mu ddirisa n'engisuula ebweru ngenda okuwulira nga basamba oluggi lw'ekisenge lwe twalimu kubanga bwe mmanyi okumanya nti babbi nzira ku luggi endusiba essimu ngisula nsanga sinajjayo na mukono gwe nti mu ddirisa naŋŋamba olekaana kisirika njagala ssente nentambula nabo nenzira mu kisenge kyange bwe nzira mu kisenge kyange nabo nayina ensawo gye nali nkoze nayo zino zituuka ku mugongo mulimu ID n'ebintu ebiralalala nzijamu emitwalo 2.5 kubanga gye gyalimu njibawa ne baŋŋamba osaaga gojja kuleeta ssente ne bagamba ze nnina ne bagaana ne basooka ne bakebera ne banoonyanoonya awo naye ng'omutima gundi wabweru essimu gye nakubye oba gwe nagambye yakitegedde simanyi banoonyeza Kidawalime sawo n'agiuka ku mugongo n'ateekamu ebiri gye ne bafuluma bwe bafuluma ndowooza bagenze neesibirayo mu kisenge nyingira wansi w'ekitanda kaseera katono nnyo ngenda okulya bakomyewo ku luggi bakonkona ggulawo oli n'amugamba oba afulumye nti amwali yeesibiddemu ngenda okulya nabo balusambye yasamba ogusooka nenfulumayo nenyingira mu kinaabiro kisenge wano kinaabiro nensala nenzira mu kinaabiro nga sikyalina nawakwekweka kati bwe bayingira era yasooka kumulisa wansi wa kitanda nga manyi gye neekwese mbalengera mu kinaabiro nyimiridde baŋŋamba olemedde ssente naye wano mu kusooka nga tebannafuluma kisenge kyange banoonyeza zibabuzi awo nange nnoonya ensawo nze nazeetinkuulira ebitanda emifaliso nengikyusa nga mbagamba ne wano nterekawo ssente neeno naye nga ngulabudde abajja basobole otutusanga
bwe nyingira mu kinabiro bayingidde Kidawalime baawanyisanga ekisenge gye bansanga balowooza bagye nali nterese ssente kuba kyo bakitinkula nnyo n'okusinga ebisenge byonna ono bwakusigalako ssente ozigaanidde ogenda kufa toli musawo musala abantu leero nze ngenda okukusala n'oyo n'agenda Kidawalime nadda kalali akalala gali wangu nako ne kadda bwe batyo kati Kidawalime aba ansigaddeko angamba ogaanidde ssente kale weeyambule nali ndi munaiti nangamba jjamu empale neneebikula nangamba bikula yayina simu nene bulungi nnyo atandika okuba ebifaananyi bw'angamba kyuka amala ngamba jangu nve mu kisenge mu kinabiro we nali nzire mu kisenge lwali lwamande tuva mu weekend nali ntaddeko essunga yange etukula enkuba yali tonnya wabweru batambula n'ebigatto kati nga ebigere wansi bikyafu ntunuya obuliri bwange bwe ŋŋendako mugamba kannaabeko ebigere naye nga wonna kubuzaabuza nayimirira naninda kati awo tuwulira omuntu wabwe ng'atambula alinnya mu bigiraasi emiryango Kidawalime ayita afande okumalayo afande omulundi ogwokubiri ne tuwulira essasi wabweru nanta omukono n'afuluma awo nawulira nga mpulira ninga abadde aloota nga ninga abadde abbira nga nvaayo bwe nti naye nga nninda nga ŋŋamba agenda kukomawo agambe tufa bameka tufa babiri kati awo amasasi geeyongera wabweru geeyongera Kidawalime bwe yagenda teyadda nasigala nyimidde mu kifo kimu bwe nti nga ŋŋamba oba akomawo teyadda amasasi ne geeyongera wabweru kati bali be nali nkubidde baali bakubidde osi aze n'abasirikale abalala gali wangadduka mu kavuyo ako basigaza Kidawalime bamukwata osi yajja n'omwami mulala crime preventer kyakuwa nga bakwata Kidawalime naye yabalwanyisa yalwana agezaako okudduka agezaako okubuuka akatimba naye mukama wakisa ne bamukwata abantu olwo beeyongedde omwami nogenda yakubira abantu bonna awo kubanga abantu baali bakooye kati yakubira abantu kubanga gwali mulundi gwakubira okomawo ku kyalo abantu bonna ne bajja kati nze ngenda okufuluma nga mpulira Kidawalime akaabaleekaana afande ensonyiwa afande ŋŋonze naye nga mpulira eddoboozi limu siwulira lyakubiri nzira mu ddirisa nga ngamba afande bali babiri tali omu nga baŋŋamba omu adduse awo bwe nfunira amaanyi agafuluma bwe natuuka ku Kidawalime namukuba ebikonde nga mpulira tebimunogana bulungi kuba yali mukambwe oli simanyi nakumanyi naye okumutuukako nga wansi amagulu takya eno waggulu nga gyasitula ng'amagulu wansi takyanyeenya olwo abantu beeyongedde ab'amayinja abakola ki ate omutima munda nga musajja bagenda mumutira muno munda njagala ogamba bane bamufulime wabweru ng'abantu amaloboozi mayitirivu nga tolina nawo okiyisa fayinaale mayinja biki ne bamukuba n'afiira awo bw'amala okufa osi amugjamu amukuba ceeka amugjamu ekipapula nga kiriko ebifaananyi byabwe bibiri kuba baali babatimbye endooza Masaka muno bakino bakitimbula wasimanyi nga Kidawalime kirina musawo kiriko wanted omusirikale n'agamba bano si be baana abatoloka mu kooti e Masaka emisana be banoonya n'akindaga bwe nti kuba amataala gaaliko mu nnyumba nga nabalaba bulungi ne mugamba be bano kati ku bantu be baali babba omulundi ogwasooka baaliwo ne babalaga omwami mu n'agamba be bano abaana abanziba omulundi ogwasooka awo omusirikale n'atandika okukuba amasimu ne bakuba ekalungu aba prison ne bajja ne bakonfaminga nga ye Kidawalime bw'atyo mukama bwe yansaasira oli eyadduka oluvannyuma lwa wiiki emu bamukwatira ntuŋŋama eyo yes so therefore thank you very much. Sir. This is my co-fighter the Nakyambadde. You can see this Kidawalime group